Tugenda mu byamizannyo katulabe Abel Kitaka byatukuŋŋaanyiriza. Timu y'eggwanga ey'abakyala abazannya omupiira ogw'ebigere abali wansi w'emyaka 20 bazze boolesa omutindo omulungi mu z'okusunsulamu abaneeta mu kikopo ky'ensi yonna ekya World Cup. Bano gye buvuddeko bawanduddemu eggwanga erya Kenya okugenda ku mutendera oguddako. Kati Obwanga eboolekeza empaka eza Sekafa ng'eri mu kutendekebwa wali ku Fufa Technical Center Enjeru. Empaka za Sekafa za kujiwaka akawo wakati w'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekkumi okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi Enjeru. Uganda yakugulawo n'eggwanga erya Burundi ng'omutendesi Ayubu Khalifa agamba Burundi egy'okubawo ekifaananyi ekituufu mu mpaka zino. Fixture ya fuluminga tusooka na kusamba Burundi maji tusamba nga 28 fixture simbi etandika bulungi emipiira gye tulina gijja tumotivatinga okuba nga tusobola okumaliza obulungi nti empiira ekisembayo ebiri gyo mizibu ddala naye nga engeri gye tutandikamu wano egyo tuwa ekinaasembayo eri ne tusuubira we tunaatuukira ku 27 tujja kubategesa ettiimu eneesobola okusamba obulungi mu Sekafa. Mu bazannyi abali mu nkambi mulimu feesi empya ku ttiimu bw'ogerageranya n'abo abazannya eggwanga erya Kenya. Ku bano kwe kuli Diana Natukunda, Asia Nakibuuka, Constance Nelima, Olivia Babirye, Kosa ne Aisha Namukaya.